yagenda n'alanisawanyala yewaali naye Muhammad Ssegirinya agenze. Abasiraamu Allah tulina embeera, abasajja tebatwagala, Allah tebatwagala, tukuwaabidde Allah, tusiibisa Muhammad Ssegirinya ng'omuzira, omusajja aze ng'omuzira. Allah tuli mu mbeera mbi, tukusaba tukyusiza embeera. Terewa abakuze batusaasira, tuba obusizi obukwalibwa ekisa, tuba obusizi obwebwenkanya, tukoye okusirika Allah. N'obwosirika ofa, n'obwoyogera ofa, katuyogere tufe. Allah tukusaba otusaasire, etuba tutuuse gy'oli Allah, otusonyiwa otusaasire. Saasira Ssegirinya, nafe abatusigaza otusaasire. Abasajja batulaba bubi, naddala fe abasiraamu bwetukwata emizindalo tufuuka babi, naye ebigambo byetusobebwa tugamba tukusaba ojja twanukula. Allah tukusaba olunaku luno olwaleero ng'omutwe oguli waggulu Muhammad Ssegirinya, naye nga naffe abasigadde tuli mu kanyigo, tukusaba Allah otujje mu bulamu obwakanyigo. Yes, oli ku Mayengo ga Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Nagambye dda nti gwe ayagala okutwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikonemu, twerabira kona mukadde tugenda kuba nga tukutuusaako buli updates gye wandyetaaze okuwulira ku lugendo luno lwe tuliko olw'okwerekera muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya eyatuvudde ku maaso olunaku olw'eggulo gwe mukwano gwange. Kyategeerekese dda nti nno Muhammad Ssegirinya agenda kuba nga aziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka, era enteekateeka ziri mu kukolebwa. Ekibiina kya National Unity Platform kyavudde ne kirangirira dda enteekateeka z'amaziika ge gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Leero abasiraamu bavuddeyo okusabira omwoyo gw'omugenzi Muhammad Ssegirinya, naye essaala gye baweerezza ndowooza naawe ogyewuliriddeko ebadde yanyiike ng'eraga nti waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Simanyi ggwe engeri y'ebintu gy'obirabamu oba ggwe obiraba otya ku mulundi guno. Bannaffe Abayisiraamu bakaawu kubanga tebalabawo mazima. Bagambye nti Ssegirinya Muhammad bamukwata ne Ssewanyana, ne Ssewanyana gwe bamukwata naye yavaayo mulamu nga talina wadde kamugo, naye era Ssegirinya omusiraamu Muhammad Ssegirinya ye yavaayo ng'apookya n'ebiwundu. Beebuuza lwaki. Kizireewo nno kireeseewo ebibuuzo bingi kwebuuza naddala mu bannaffe abasiraamu nti yandibanga gavumenti teyagalirako ddala ddiini ya busiraamu buli musiraamu nti emusosola. Kye kibuuzo kye beebuuza. Golowooza ki ggwe mukwano gwange ali eyo? Jangu mu comment section otangaaze ku ggwanga gwe kikyolowoleza gavumenti ku ngeri gy'eyisaamu abasiraamu, ku ngeri embeera gy'ogirabamu. Ntegeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Mayengo ga Yugi Update TV. Tugenda kuba nga tukomawo